era abafalisaayo ab'ebiseera ebyo bayisanga n'ebiwandiiko abavubuka temubangako kye mukola nga temwebuuziza ku bakadde kubanga waliwo omuvubuka munnaabwe aleese change mu bbo. Tugenda kwogera ku Yesu operatingira mu change to change status quo. Era status quo y'ebiseera ebyo eyalimu bannaddiini, eyalimu ab'obwakabaka, eyalimu ab'amateeka, eyalimu abawandiisi beeko baana ne balwanyisa Yesu n'abavubuka ab'omulembe ogwo. Tuli ku mazaalibwa ga Yesu leero naye kanzijawo byenzijawo gwe kyoba okola mpandiikira ekitabo kya Luka essula 2 olunyiriri olusooka paka ku 2 ompandiikire Yokaana essula 1 olunyiriri lwa 19 paka ku 26. Ebisigadde bijja kutwekoonako awo tujja kuyitako ne mu Luka essula 4 bwe tunaabeera n'obudde mulyoke mutegeere simanyi ensi endala oba zo Bayibuli zigisomamu nti I don't know. Kale olwaleero tubadde tujjukira muganda waffe Ssenteza obulango busigadde busitandinga nga bwe buli tujjukidde muganda waffe Ssenteza olunaku olwaleero bwali bwe buti twali mu maziga nga Uganda ejjudde ekiyongobero ne change ffenna nga nga twali mu maziga na biwoobe olw'okuviibwako muganda waffe Ssenteza omukama muwummuze mirembe. Tubaddeyo n'okuziika jjajja wa president waffe President Jaden oyo yalinga Jaden ng'aveeka mu Kyambu n'agenda e Masaka nga ye Jaden. Jaden waffe tumulabyeko tubaddeyo eyo nvuddeyo na tubasabira tubagumya jjajja awummudde buwummuzi kuba Bayibuli egamba nti omuntu ajja kumala ng'emyaka 75 naye ow'amaanyi ayinza osukkamu kakitegeeza jjajja oyo tabadde mukazi abadde musajja oyo jjajja abadde w'amaanyi okubanga abadde mu myaka 10 kubanga mbu batandika okumubalira emyaka 15 emyaka 7 emabega kitegeeza ali mu 10 so jjajja awummudde buwummuzi mukama amuwummuze mirembe kubanga era olaba wabaddewo essanyu n'ekitiibwa nga kibuttikidde yalabyeko ne ku mutabani we nga pulezidenti kwegamba they are blessed mukama abawa omukisa famire yamwe mukama agiwa omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala. It's confirmed oluvannyuma olw'okuba Museveni alina ekintu kyanoonya ennyo ku Raila Odinga. It is confirmed from the source. Museveni asabye Raila Odinga abasisinkane ye Museveni agende Kenya ng'ennaku z'omwezi 2 January. Kubanga Raila Odinga message yamutuuseeko, Uhuru ya message yamutuuseeko, ne Odinga ne mutuukako, ne bagiranga ddala kituufu babadde bagenda wani gundi Raila abadde agenda sisinkana Museveni Mayuge. Kati Museveni bwe yategedde nti byatuuse oli agaanye, Museveni kati asaba Raila ye Museveni asituka agenda amusange e Nairobi. Agende ye Museveni agende Kenya ng'ennaku z'omwezi 2. Mugambe Raila Odinga takuba ku ssimu yange waliwo omulamuzi w'e Kenya bwe yamala okufa nga avudde e Kampala n'akuba ku ssimu yange nagaano gikwata namulabula nti abalamuzi ababadde mu misango gya Ruto kuliko agenda okufa bwe mujja e Kampala ne basugumbiza ne bajja e Kampala bwe baddayo ne bafa. Odinga takuba ku ssimu yange ajja gikubako ng'amaze okufa takuba sijja gikwata. Kati abazanyisa gundi security alert eyo nvuddeyo. Njagala kwebaza Katonda message y'eggulo gye naleese eya Bobby Giant funye access. Bobby Giant yakutuse entege n'amagulu abadde alina essuubi ng'amanyi ajja kuyitawo ng'amanyi bajja mwongera omulimu so kiri confirmed yakitegedde yayongedde okikakasa talinaayo kalimu Bobby Giant talinaayo mulimu era bwe namaze obiyisaawo nayongedde okugenda maaso okusoggola ebiri munda nga era ebimu nze mbimubuulidde naye oluvannyuma naye alina ennambiro ezimu z'abadde alaba kati obwongo butandise omuddiza akatambi akanene okuva gy'avudde n'emigozi oba negibaddewo naye ng'alowooza ajja biyitako. Contract ya Bobby Giant badge closing ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'12 2024 era talinaayo mulimu nga 22 baclosinga gundi fayiro ye yabadde alowooza mbu appraisal agenda ziyita bamuddize contract no tewaliyo appraisal zo lwa nsonga bweti iso semwali n'abakungu okuva mu Gaddafi Barracks nga bakulembeddwa omusajja ali ku ddala lya Kano babadde beetayirira gundi company eyo era nannyini company ne bamutiisa nnyo ne bamugamba nti yavujjirira struggle avujjirira Bobby Giant so ne bamunyiga embiriizi yabadde alina okusesema Bobby Giant yasobola okugenda mu maaso ne business ze so Bobby Giant bwatyo n'alabika nga kimulidde so njogeddeko naye katono abadde ali busy kubanga mwamutaginze ne mumuweereza ne message mwagitemyeyo n'agifuna
najja ne munnyonnyola biki bye nalabye biki bye nafunye biki bye nawulidde nambuulira bye yagize ne mwongerako bye nabadde ntegedde ebyeyongera ku ebyo bye nabadde njogedde. So company government ye yagitiisiza abadde mukozi mulungi naye ebibye ne company bikomyawo. So katulinde ebinaddirira tunalaba bwe tunabikwata. Kikuwa obulema kikuwa n'entambula ojja kuyitawo Bobi Giant tofaayo. Bible egamba nkwekyandikwa kiri mu Zabbuli essula meka obwana bw'empologoma bulizirika ne bubulwa ekyokulya gwe ne swabula temujja kubulwa kyakulya. Ate tewaliwo yabagamba kujja kuweerereza Mukama ku bwereere oba Uganda mugiweerereze bwereere mujja kufuna 10 mu bulamu buno n'obugenda okujja 10 tobaako kyotya ensi n'okujula kwayo byonna bya Mukama tojja kusula njala. Eyo nga nvuddeyo Abayisiraamu bali mu kucacyanca era nange mbasanyukirako temugamba nti ndi wa mutima mubi. Basanyuka olwa bafunye Idi Uganda mbu yafunye Idi omupya omukyala gwe bayita Sharifa Bazeki. Bamulonzenga Idi omupya mukyala Muisiraamu. Mwena ng'omanyi omukyala ono ng'omanyi ebimukwatako nkusaba ontuukire ku simu yange eri +974 33 93 9639. Bw'oba omanyi omukyala oyo eyaweereddwa obwa Idi wakuba olwaliro si lwa politics nja bigendamu enkya naye mbadde ngezaako okunoonya mu bisenge by'amakolero ga Waaka nina ekintu kye mbadde mbagamba ennaku ezo nti Museveni ali mu kuplantinga abantu baabwe mu bitundu mu bifo eby'enjawulo nembagamba nti balina n'ebika bye bakola bazimba political class bazimba cultural class bazimba mu buli sector alina ne bakilani elders leaders bafounder kubanga baali baagala okweddiza Uganda. Ebimu ku byenfuna okuva mu bisenge by'amakolero ga Waaka omukyalo ono ateeberezebwa kubanga tamanyiddwa nnyo. Gye sinnabakakasa bye njagala mbibalekere musogole buli omu waali asogole. Ntegeddeko nti omukyalo ono muwala wa Museveni yamuzaala mu mukyala Munubbi. Nabagamba Museveni bwe yakola mu gavumenti y'Obote n'ebitongole bye yakolamu edda nga tannabeera president yawuyagala abakazi bangi n'azaala abaana mu mawanga ag'enjawulo. Ntegeddeko nti omuwala oyo omukyalo oyo muwala wa Museveni naye nga yamuzaala mu Banubbi. Najja wano ne mbagamba ku Nyamutoolo. Edi Kenzo okuva lwe yakakasa nti Nyamutoolo muwala wa Museveni Kenzo yasirika. Kenzo agenda kera ku machanga alinga kamiliyoni I repeat. Kenzo yakizula n'akakasa nti Nyamutoolo muwala wa Museveni Kenzo yasirikira mu mulaba tunulira nnyo Kenzo omulabe. Kenzo yategeera nti yatomera n'atunula nga ali surrounded Kenzo n'asirika. Kenzo alina stress mujjuka bye nabagamba ku stress gundi eziruma kamiliyoni. Mulabe bimuliko. Kenzo alina stress, Kenzo alina ennaku. Kenzo munaku. Kenzo bamwavuwaza. Kenzo bamwetooloola. Kenzo bamubonereza. Kenzo alina ennaku. Nabagamba balimba mbu Nyamutoolo mu kitawe Muluulu. Nyamutoolo muwala wa Museveni. Kati oyo Idi wa Kampala gwe balonze omupya bamuyita Sharifa Bazeki. Era Muyisiraamu alina ne swigida. Kati bw'oba omumanyi ntuukirira ku namba yange otubuulire ebisingako abantu tubawe ebituufu. Kati nange mbalekedde theory eyo namwe muginoonyerezeeko nga naffe bwe tuginoonyerezaako tutuuke mu bisenge by'amakolero ga Waaka. Oyo taliiko kubaasala obwa Idi. Taliiko kubakola interview. Taliiko tebamanyi na gye yava. Mulaba nze awo omuntu gwesobola okulikomendinga okuwa ministry oba ekintu kyonna ye Kabushenga. Ku bantu abaasaba Kabushenga mmwe Kabushenga oyo abakukwata ku Kampala oyo. Kabushenga alina ebizibu byengo ng'omuntu nayinze Kabushenga yankozesako mu New Vision mmanyi capacity ya Kabushenga. Kabushenga mukozi niwankubadde alimu olubibi naye alimu olugundi alina ebizibu byengo omuntu naye Kabushenga mukozi. Kabushenga senga yakutte ku Kampala n'abeera Idi weewawu Kampala badde ajja kutereera. Kati naye omuloga alina emmere yetabulwa gwatta. Kakati bulira.
oyo omukyala bw'oba omanye kikwatagana ku mukyala oyo Idi omupya gwe balonze tujja byogerako enkya mu mawulire byabaddemu eggulo nolwaliro nkimanyi bijja bbamu sigenda bigendamu tusobole okumalayo programu nga bwe erina okuba eyo nayo nvuddeyo twafunye Ssaabasumba Bukyanga Lubanga lwa Mindi tubadde tulina ennyonta y'okufuna ku Ssaabasumba ali brave asobola okutugambira ku bantu bano ebyaddala naye ekitibwa n'ettendo biddire Mukama twafunye Ssaabasumba omutuufu eyayogedde emitima gyaffe negiddamu embavu era Ssaabasumba ono amumanyi wenna mutugambire Mukama mutuwera omukisa byomawulidde bonna aba nga bavumirira omusajja gwe baakubye essasi omuntu ali mu jjaamu ogamba tyati muveeyo ffe tuyitawo gwe tosobola gumiikirizaako kati ebyo byonna tubiyigira waka obugumiikiriza omusajja yakubye oli essasi gwe baakubye essasi alina mukyala we alina abaana balabirira kati weebuuza nti oyo ali mu kkubo gwe mwerulira ekkubo ye yakula atya bannange oba oyagala okugenda mangu lwaki tokeera nze ntera kuwummulira mu California abayo bawa emisolo enguudo zayo toyinza kusanga abantu bahalasi kubanga bakwata emisolo ne bakola enguudo endala ziyita wansi endala ziyita waggulu waliwo nezi zotulina kuyitako okujjako nga mulimu abantu babiri n'okweyongerayo kati mwe baseba baagala baviiraviira mukole enguudo ng'ezo ffe kyokkwata ssente n'ogenda mu kyalo ewammwe eri n'ozimbayo oguyumba gw'otasula namu n'okola ne kakolasi sente zaffe muzireke zikole enguudo wano oyo ye kitaffe mu Katonda mmwe musobole okutambula mangu nga bwe mwagala with authority abantu be baviira abamu tebawana misolo ekizagatire abawa emisolo ffe tuvaayo ekizagatire naye nze nakulabalala ze sibaviira ekizagatire waliwo eyankubira engoma ejwi natunulira mutunuulire nze ninye ebifunvu kubanga gwogenda mangu no mulekeraawo okujooga abantu ate ndoza gavumenti gyetutegeeze ani kwe tulina okuviira sibo buli ataddemu akagombe ne bamuviira abalala bazze kuyisa bivulu ku kkubo naye empisa embi eziri mu basajja abo ziva waka tebabayigiriza bugumiikiriza so nga tuzza okubatiza abaana baffe abooluganda baagalwa abaana tubasigemu empisa ennungi ez'eddiini mu maka gaffe nga bazirabira mu bulamu bwaffe ate tubayigirize empisa ez'omu bantu values and good morals bwe tunaakola bwe tutyo tujja kufuna omulembe ogulimu ensa Mukama abeere nammwe katwetaaga omulembe omupya guno mufu abasajja abakulu ne badda mu palamenti okulwana ne bakubagana ebigwo engero z'abaganda kati zituuse okukyuka abana abaganda baga nti omukulu tasobya si bwe tugamba kati omuntu akubye munne ekikone mu palamenti ebyo biba bikyakola amakulu ti omukulu tasobya abakulu tutandika obbagambako mwawulidde mutabani wa Kamiliyoni abakulu bwe munayisa obubi tugenda abaana mutandika okugamba ku bakulu baba beesitaza mubagambeko mayega kati ebintu bikyuse ne gwozadde akubira engoma n'okola ki oba mayega awulira abavubuka temukkiriza abantu bakulu kuba misiridinga mayega owulidde batandise okulwanira mu palamenti mubagambe oba bibalemye mutuule wansi kakati oyo aba akuyigiriza ki bakitaffe mu Katonda mwenna bwe tuba tubagambako tetubagamba lwakuba tubajooga oba tubanyooma oba tukola kimudde ku mulamwa wamma kitaffe mu Katonda webale nnyo Mukama akuwa omukisa akoze obulungi tujja musiima akoze obubi tugenda kutereeza kitaffe mu Katonda wuyo atugambye tubatereeze abakulu mulabire ku bato mayega kitegeeza message yo bagigobye ddayo gambe yakuwadde message nti tujiganye kuba mwadde mugamba muffe tulina empisa embi faaza agambye abakulu mulabire ku bato obugalo ate nawe mayiga wotudde ku bengalo jo watukubisize engalo mbuno tugambe bigambo bya Ssaabasajja Kabaka tubiganye nga kitaffe mu Katonda yatukulembedde abakulu mulabire ku bato kubanga mwagwe ddalu so bye bimu ku byembadde nina ekirala Archbishop we Nairobi bamuyita Martin Kivuva yayimiridde mu ssinzizo with authority n'agamba gavumenti ne Ruto n'abagamba bwati stop the ongoing abduction of our children
Archbishop yayimiride mu Kelezia nabagamba Ruto ne government yo mulekerawo okuwamba abaana baffe. Bakitaffe mu Katonda abakyali ku mulamwa mwebale nnyo mwebalire ddala. Abatali ku mulamwa tujja banyiya Ekelezia. Tujja banyiya ebyobufuzi kubanga muri mu byabufuzi wakati. Esoloti. Omusumba mbu yabadde asabira endiga n'emukuba ttayi. Nemunula akataago n'afuwa. Bwe biba byebyo tugenda kujja okutusabira tubakuba emigere. Kuba neyo si yolekola. Mbu yabadde agoba ebyo bye muli mbaliba. Tewaliwo muzimu guyinza kuba musajja wa Katonda. Ebyo bye nabagambye. Mukopereza ebintu bya kakande. Mukopereza ebintu. Nemu stage managing abokusabira kati omwana yasambye pastor akataago n'angweri. Na dengulu nagamba setani Yesu yamuwangula dda ku musalabe emyaka 12 yavudde mu kanisa n'afwa kati endiga bagikutte endiga yagambye yabadde demon possessed gwe wammagwe genda okozese mu kooti we bakuwa Bible bikule ekyawandikibwa ky'omu kitabo kya Bassekabaka ekisooka essula 18 ne 19 mwe muli omuzimu ogwajjanga ne gukwata Sawulo ne baleeta Dawudi ajakuba ennanga gumuveeko sigo wamusambye kati abasumba tugenda tutandika kuba zikiki mujja kuddamu amagezi okwokya kanisa yonna mu Kampala miliyoni ezi ekkanisa yonna mu Kampala miliyoni ezi okujooja enkayana z'ettaka mubere n'amajambiya mu ngalo ezo solution ezi ze nakabawa mu kuba abasumba emigere mu lubuto aba bapanka mbuno bagoba emizimu genda ufune bomugere ku mutima oyo tumuwone tugende ku mulala ku dakika 3 tutandise programu yamwe ey'amasimu ku +97433939639 wewawo ndi serious buli kanisa gyoyokya sige sponsor tewali kutasente nga temunayo kya kanisa musooke muche kanisa gyoyokya bannanga abasiramu ate namwe kine kyabaguddeko kika dawe kyagudde mbasiramu ndakikaza mu ngenda ziba wawama dawe kyagudde mbasiramu jajja ffe waliwo bijjajja ebisiro ebitalina amagezi nabo bannayuganda nkyogera bulijjo mugenda kutula Museveni nga amaze okuvaawo mwejjuse teriyo mu nsi yonna noona yogedde Abamerika Abangereza abawa teriyo gavumenti yonna egenda egabira bantu sente bamuseveni wazika bagabira no country, even in America or where, which distributes money to the people as Museveni does. Abantu ababulijjo mwaba mugende mushubule mugende mushubule mugende mushubule alidawa aizo kwogera n'esikundi era ekigabi. What he does to the common man, you go and trade, gets the money for trade, gets the money for agriculture. Where do you find that in the country? Abantu abakulu mulabire ku baana abato ekyo kisajja kikulu tubadde tukiwe ekitiibwa kyonna omumwa waggulu gukukunadde gulinga omumonde gwa Nabwesibira manju waliwo edda amalagala ga lumonde bagayitanga Nabwesibira manju nga gibala n'egikukunala kungulu bwegiti ng'omumwa gwa mukadde waffe oyo yenna olumwa tugende maaso. Halo owekitiibwa sebo nkulamusiza webale gyotuusako engalo kale sebo naye nkulamusiza sebo dalita tisimu obwedde evuga neŋŋamba ate omusumba yakyusiza ennamba bamuwadde etteke mu kabundugulu nedda sebo badde nyina byenkyajjawo ntuusa okusaasira pulezidenti waffe okuviibwako jjajja omulungi kitalo ddala bamme naye tusaba Mukama amuwummuze mirembe. Amiina. Kati mukawaayira ako mbadde nsaba kano ke kabadde kagendo sembayo nenyinza okkerabira. Mbadde nsaba kuba kati ndi ku speak y'omukulu RDC wa Museveni ye yatusomedde ey'obubaka obw'amazaalibwa. Mayiga. Mbadde nsaba oyo RDC mbadde nsaba omukulu oyo kuba ani RDC ino olugero luyaleese olutali ku mulamwa olutali mu kigambo kya Katonda
era simanyi we lwajjidde naye nga nsaba president alutekinge serious wamu ne kabaka n'abaana ba Buganda. Lugero ki? Simanyi oba olujjukira yagambye ekiri atabaala kati ate n'amala n'agenda n'akwata abaana ba president mu ngalo. Jjukira oyo omusajja be bamu abawa kabaka obutwa kitegeera. Kati simanyi lugero olwo lwabadde lujjira era nsaba president abeere nga ayegendereza nnyo sinandiki alina okwekebera mu kubanga ono omusajja mutemu wa bbaluwa. Ekyo kyekibadde kisembayo naye nsaba buli omu ne Ssaabasajja mwennyini baaba atuyambe kuba tetulina ngeri gye tugenda mubeereramu nga tetumulaba naye yeebeereremu kubanga olugero olwo tetumanyi kiki kye lutegeeza era lwaki yaluleese. Waliwo kali ke yaleeta ke yayogera amabega kaawo nakakusindikidde ne mu kabokisiko naye nako bw'okagatta naawo waliwo kye kategeeza. Yagamba waliwo abayinza otutawaanya naye tebasobola tuwangula kuba abantu tebasobola tuwangula balinga nvunza okitegedde. Ffe envunza ekyo kye njagala omanyi naye envunza tulina okulwana kulaba nti nno tebatujjaawo kubanga baatusangawo ate wano wewaffe. Ekyokubiri oyo omukulu bw'aba akola speak abeera tabuulira ffe nga bannayuganda aba abuulira bantu baabwe. Simanyi oba okitegeera. Ekyo ekintu kati weebuuza engero ze yaleese owulira we yagambye mbu tetukola ki we muba mwogera oluzungu bwe mutuuka ku Mmengo temwogera Luganda mwogere luzungu okitegeera. Ekinaavamu ekyo kimanyi nga bagamba bw'ova mu luzungu genda mu Lunyarwanda okitegedde. Ndowooza oli wamulaba bw'alayira balayira mu lulimi lwabwe. Kati eyo gye batutwala kitegeeza omukulu yatuganye n'okwogera olulimi lwaffe. Ekyo kimu. Ekyokubiri atugamba twebuuze ku bakulu. Abakulu be baabuza kabaka, abakulu be balwaza kabaka alaje. Mu Uganda yonna okimanyi nti nno kabaka yekka yalwala alaje paka ne leero alaje akyamubonyaabonya n'avaawo alaje n'amutwala e Namibia okitegeera. N'olwaleero tetumulabako twebuuza kabaka waffe aliwa alaje okitegeera. Kati atugamba ensonga 5 zisse masonga ne bwe tutunula mu nsonga 5 ebintu bya Buganda byonna tewali. Bw'otandikira ku nnyanja ya kabaka eyo bw'ogitunulako eringa kidiba. Ekyo kimu. Amasiro twagasondera ne ssente ne tuva ku ssente waliwo ettafaali simanya kyapa mu ngalo byonna abakulu baabirya tetulina boogera ku ffe abato. Olwaleero embiri ettaka ly'ebika kwegamba buli kimu yeesimbyewo tumulonde ye ali ku nsonga 5 naye tetulinawo n'emu gye tulabawo okuliko okujja ng'aleebeetaawo za Buganda ku ntikko ng'ebino giteeka ku ntikko byonna yabisimirako ettaka. Kankomaawo muganda wange naye nsaba ensonga eyo president agiteekinge serious. Ekiri atabaala kigenda kulyani kati ekiri atabaala ekyo natudde nenkigattamu ne security alert gye waleeseyo ey'enkuuka ne ŋŋamba simanyi oba bw'obirireete ng'olina ky'ofunamu okitegeera. Yesebo toyanziza mukwano otulukidde ekintu tukitaata. Yesebo weebalire ddala. Hello. Kama yebazibe nnyo. Mbadde njagala kubuuza oyo Kazimba Mugalu. Yatugambye mbu simanyi abaana simanyi abazadde tebakebeza baana. Kati kyayagala atugamba nti nno ne Yesu agwa mu kategule y'okubeera omwana omwende. Naye bamwenda bwenda. Nga abasajja abakulu bakusobera omuntu n'oyogera ebitaliimu bakutunuziza mu kamera bwe baba nga tebalina bye bagenda tugamba basirikeko batuule wansi bakakane. Kino kibuuzo. Ne Yesu bamwenda bwende. Ne Yesu bamwenda bwende. Bwe kiba nga si bwe kityo bwe kiri ffe atuleseewa ffe abagenda kukitwala bwe tutyo. Nti ne Yesu bamwenda bwende. N'ekirala
njagala kubuuza banaddiini simanyi n'abantu b'Emengo bayengera ddi mu politics. Buli muntu yenna gwe batunuza mu kamera banange 226 banange 226 ate ffe batugamba nti tebali mu politics. Bagiyingidde mu ddi abali mu politics tebanaba byogerako naye buli gwe batunuza mu kamera buli gwe bawa akazindaalo simanyi 226 simanyi banange tulonde bulungi bebakwatirako owo nze mbadde ndowooza tebabirimu. Wetutuuka ffe kubakaabirira nti batutaase ne batugamba nti tebali mu politics. Bwe batuuka kuba nti bakolera Museveni ne batunyumiza nga bwe tulina okulonda obulungi. Nga bwe tulina okulonda asimanyi abantu abamanyi ensonga ssemasonga oba nabyo byafuuka biki? Tebatukooya batuggyeko akajanja. Tweyanzize nnyabo. N'ekirala mbadde njagala kwogera ku nsonga zino ezitambula ku midiya. Zino ezirimu bakiseka. Nze mbadde nteesa bw'oba oli mu kiti ky'obukulembeze bannange tubeegayiridde mutuddemu bye tubabuuza temutubuzaabuza. Oli omusajja yaze n'agamba mbu simanyi bo bakolera ku bintu simanyi biva ku kitebe. Ekitebe kye kyabagamba nti no tebaddamu okwekalakasa ku nguudo. Tubabuuza okwekalakasa kwadda wanga mwasirika kiki ekitambula bavaayo batunyumiza mbu simanyi bo agenda yaabwe simanyi bakolera ebiva ku kitebe. Ate n'ovaayo ng'ovuma ng'ovoola kyetukubuuziza tokizeemu toyina ky'otunyonnyodde bannange. Tweyanziza nnyabo. Ekibuuzo kyaffe kiri nti lwaki diaspora yasirika? Lwaki tebakyatukolera ekintu? Twali tubeenyumirizaamu. Ba leaders twali tubeenyumirizaamu. Lwaki ebintu byagootana? Lwaki tebakyatukolera kintu ekivamu amakulu? Tweyanziza nnyabo. Tweyanze. Ekyo kye twagala. Naye tebaddawo simanyi tulumba abakulembeze simanyi tuvoola abakulembeze baddiya. Naffe gye tuli bakulembeze lwakuba tetuli mu kamera tebatukooya. Kale nnyo abakulembeze baasigala kubeera ba convention bane bwo bawo convention abo bakola bayiwa w'omubiri convention yegindi convention abo bayiwa w'omubiri ne babagamba oku. Hello. Wanji. Yebale pastor. Kali nyango. Nawe jeba. Yebale kutuwe. Amina. Kale. Pastor, ondidukira nedda ku inbox na account bansibira omwana wampaka enamba dazake bademo okungamba ndakuba amasimu. Bademo ogema amasimu paka nakati Shamim Malende ondidukire. Najo lino okinoonekereza nga wali omusada yali weni alemu. Ngankwana kunaye nga tidinga weni alemu. Ne yantuusako obuzibu paka nakati nkalifuna nga buyambi. Omwana akyali mu prison. Akyali. Bandire ku sente. Damyezi kyoti 8 buli nkola sente nenfuna omuntu nkyanambe. Bandi yakubye sente. Naye nga musada weni alemu ne yandyamu kwempulira obusungu kulire na pastor. Choko mwana wange walutungo yaleka mwana mwine tukuba amasimu eziranfa. Kale bwe nava wano ojja kuddamu nkoneko nja kuwa enamba ya secretary general. Kale pastor. Nja kuwa. Nayangisa. Obabo baganye nja kuwa ya secretary general kale nyawo. Kama yebazibe pastor. Mukama yebazibe nnyo sewa. Mwana kuzinda mwenna kwako. Amina sewa. Kakati nsonga sirina nnyingi nnyo ensonga zange ntono nnyo ensonga esooka y'ensonga y'omukyala Nabbosa Ssebuggwawo. Nabbosa Ssebuggwawo ajja kukimanya nti omuganda yoyo omuganda omutuufu bw'atyo bw'abeera. Akusiriikirira n'okola emizannyo gyo gyonna nolowooza nti naye olunaku olw'okusasula bwe lutuuka akusasula nawe n'otegeera nti ndowooza mpeddeyo ate Nabbosa tannaggwaayo kubanga akyalina ekimukwatiridde
Museveni mission isezo national zikozi naye Museveni wanamulekawo nabosa tubulina mu ngalo ajja kubisasulira byonna omusayi gwa Muteesa kukyamuli mu ngalo naye yalowooza biwedde so buli muntu yenna tikigenda kukoma ku Nabosa yekka naye ne Mayiga n'abaana ba Mayiga ne bazzukulu be bajja kusasulira kyalesaako okujjako abakwata abazeeyi wa Tanzania nibo baba nga bakyali wano ewaffe Uganda ne mu Buganda bajja kusasula kabeere Empuuga kabeere Sseggona bonna kabeere mu Kasambidde bonna tewali atajja kusasula tebalowooza nti tetubimanyi ate tetubiterese records zonna bweziri era zijja kusigalawo okujjako bagende ku YouTube yonna nabikiwona wonna awatere mwakalibiza abantu bonna basangulemu otherwise tubalina era tubateeka okusasula Nabosa akyakaali akajanja atandika butandisi ensonga esembayo His Excellency yangamba nti buli muntu ensigo gyasiza ajja gikungula exactly bwekiri ekisembayo kubalike bagira ekisembayo muganda wange ye fulani obudde nga butuweddeko kati tukyalina budde fulani ono oba mukubire ku simu omuntu twogereko kuba ndabira ddala mu butuufu sijja kukola lugezigezi sijja kuyigiriza mukulu kususajje naye ndabira ddala buli lunaku olukya ndaba 2026 etuuse Museveni atusindika mu kasonda ke katwagala musaagala kuwulira kintu kalulu mpulira buli mpulira nti omuntu abo naddala bannabyabufuzi abakwata obuzindaalo buli omu 2026 mpulira ddala ng'omutima gw'obulabika nkuwe ennamba y'omukubireko nkuwe ennamba oba onzaddenga oba sikutegera tusimbule kyekyo kakati munnange kyekyo kanjagaliza abantu bonna okuteesa okulungi kendeezaako kale ssebo naawe gye bali kusebo kale ssebo kati nze badde nja kwogera ku basajja abapoliisi yakoze ekikolwa ekyo ekyokutta omuntu wa bulijjo amanyi omulimu gwe ng'omuntu wa poliisi emirimu gyabwe abapoliisi bagimanyi kiki balina okukola nti okukuuma obulamu bw'omuntu asasula emisaala gyo kyekimu ku bintu bye balina okukola n'okuuma eddembe gwe n'okwata omusajja ali mu kukola emirimu gye agigenda osasula emisaala gyo n'omukuba essasi ngalinga yakwata sente ez'omusaala n'azibba n'azitwala mu bisako bye mubeeramu ebyekisiru mwana ekintu ekyo naye Uganda yonna kati yafuuka kubeera ku bikukujju nti abantu abalina okukwatisa amateeka ate be bali mu kumenya amateeka abalina okuuma obuntu bw'abannayuganda ate be bali mu kutwala obulamu bw'abannayuganda naye bannayibwa omuntu naye twajjira ekintu ekya sitaani w'okunsiba naye mu Uganda eri oba akasajja ka naye ASP kankubuuza ekibuuzo kino oli musajja kitaffe mu Katonda Katonda alaba we are supposed to think nti alaba maaso ebyomu future ebyomu present past byonna byabo omulundi gumu ye it doesn't matter to him akasajja kano kaba kati Rwanda ne kayingira Uganda nga talaba kikagenda kukola Uganda n'atakasaanya awo empologoma ne ziddeira mu kkubo ne maama waako nga bajja oba yatugabulayo mu mukono gw'Abafalisaayo gw'Abafirisuuti kirabika simanyi nange Katonda yatugabula ddala mu mukono gw'Abafirisuuti juze kyandikibwa kyatugamba teyejjusa kuwaayo bajjajjaffe naye ffe ye yennyini yakujjukidde okutujjayo Zakaria chapter 8 yes kale sebo kambeere mugumu ku ekyo naye webali nnyo okumpa ekigambo ekyo n'ekirala mbadde nsaba kutubirako ku Fran nti otulinze muganda waffe naffe emigemero muwala tusobola ogikwata wekibanga kisaana kwate abagenda mu nsiko bonna baali trained tebaali trained ate kati Uganda ffenna tuli magye ffenna buli munnayuganda kati amagye bw'aba twetaaga tuli seeti muganda wange bwe bibanga ebisiru bya UPDF biganye ffe tuli seeti abantu ba bulijjo tujja kikola sebo neyanziza nnyo ASP kale sebo Halo sebo Ewe bali kuweereza kale sebo nawe bali kubeerako simanyi empeereza yo mukama wange naamina mukwano kakati nze ensonga yange nja kwogera ku babaka baffe abo
olwaleero mbadde mu kuziika mbadde live nika jjajja wa pulezidenti waffe Joero Ssenyonyi andaze nti kati ababaka bwe tutaabaatudde nagye tugenda kulaga obwedda bwendi ng'ali mu kugoberera naye sipiiki Joero Ssenyonyi gyakoze yonna njagala akubye ku mutwe bannaaye mpozi n'ensonga endala omanyi ennaku zino nyo embulira gy'obuliramu enjiri nentuula ku mutima amiina ekitiibwa n'ettendo biddire mukama amiina waliwo kwetambuza ekyokwokya amakanisa ago ekyo kiriko n'essente abayimirira mu linnya lya Katonda okubuzaabuza bannayuganda wagabye miliyoni 5 ezi nange ntaddeko sigwe musango nawe utaddeko 2 nange ntaddeko 2 musajja gwe bino ebintu ddala bya ddala kati abaana banakola omulimu ogwo banguwe bafuna akaseera hello pastor hello banjisebo genda maaso kuba tukooye bannaddiini abo batubuzaabuza baleka ensonga ezinyigiriza abannayuganda nabo bennyini ng'ate zibanyigiriza kyokka ne basalawo wate okuwagira Museveni okumubikirira kale enamba yongitutte ngeze wano tuzinoonye ngongo omwana ayokeza lubaga ate obulojja kundaba hello wanji kale nyabo nawe jebala kale mukulukirayo eddala mu nnaku enkulu twaziyiseemu mukama yazituyisizaamu okay nze pasita njagala kubuuza ku bakulembeze baffe bano abavaayo ne batukondeminga nti no tuba okudisrespectinga abakulembeze njagala kubuuza ekibuuzo nti omuzadde nga bwolina ebeni pasita bw'obeera ne ebeni nga akola bulungi mu kilaasi n'apafuminga bulungi first term second term third term najja nga declininze pasita ogaana okumwogerako nti olwokuba omwana azze ng'akola bulungi ogaana okumubuuza omubuuza ekiki ekyatuuseeko omubuuza era okola ye pasita bw'omubuuza thank you so much ye pasita bw'omubuuza kitegeeza oyo omwana oba tomwagala kati abantu abavayo ne bagamba mbu atiisaamu abakulembeze bafe amaaso mbate katugambe nga honorable zaake akoze kawuma bamuvunaanako sanctions find ebintu babikola tubiraba naye bwe banakyama tugande okuboogerako okubabuuza nti bwe tunababuuza kitegeeza abo tubayisizaamu amaaso bannange bwe tuba tubuuza nze njagala okugamba abantu bwe tuba tubuuza tetubuuza mu bubi muveeyo mutubuulire ate bw'ojja era n'ojja nga akatutu konna ke bakuwadde n'olimba kati ng'omuntu omu yagamba nja kubalwanirira wagamba nti ojja kutulwanirira ate nga tera mu parliament tewali kyosobola okulwanira omuntu wa bulijjo kinteko obulinga agamba nti afe abantu ba bulijjo tutuule tulinde gwe otulwanirire kyoba osigamu ofuuse tekisoboka tegeera ekintu ekyo pasita so kati nze ngamba ne kawuma aveeyo atunyonyole oba ebintu biganye bino ebyokugamba mu sanctions fine tuzirage mu diaspora naye ziweddeyo tezinaba kuggwayo okay asalamu nsigadde ndi meloni in comment section okay tusobola okuwuliza mukwano hello kendeezaako eko mukama waffe yeebazibwe nnyo nnyo pasita nze nsooka okwebaza mukama olw'omwaka guno kuba manyi tunagenda okuddamu okuwuliziganya ku Friday zijja kuba ennaku z'omwezi 3 January so neebaza mukama olw'omwaka guno olw'obulamu bwatuwadde na buli kimu obukuumi bwattaddeko omwaka guno n'omwaka ogujja tubwetaaga naye mukama omwaka ogujja twetaaga obukuumi bwonnyo okusinga guno omwaka mukama kuba gwe mwaka gwe tugendamu abannayuganda abasinga 2025 bagubuuse dda bali mu 2026 ndowooza ne ku kalenda 2025 teguliiko naye mukama tukusaba 2025 ume
nnyo okusingawo ffenna. Pastor, nina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Hello. Enjawulo. Njagala okubuuza abeeyita abanene ba diaspora. We bawandiika omuntu okumuyigiriza okwagala Uganda. We bawandiika omuntu alina okwogera ku biruma Uganda oba ensi ye. Era kambuuze, bw'ongoba mututopawa oba mu Nuupu, ebikyamu bye mukola ne bivaawo. Bw'ongobamu ebinnuma ku nsi yange ne bivaawo. N'ekisembayo ndaba ate be mugamba be muwandiikiraga agapapula gammwe ga nonsense. Be basinga okuba active. Dr. Nick Netherland yali active. Ziri endala ndongo. Ziri awo zitunulanga bikwaso bisiba nnabbi. Gwe bagobye mu South Africa yali active. Abala bonna baasirika. Okiwulira. Twalina Suuna ng'ayogera South Africa. Abo bennyini ba Ali Mawale be bali mu nteekateeka z'okubanga bamukomya. Kati essaawa zino bababuuza ebibuuzo. Mu kifo ky'okuddamu ebibuuzo bavulungutana ng'abalinnye mu ge banyedde. Ffe twagala ansa. Diaspora mwakomawa. Ali Mawale olina ebibuuzo bingi eby'okuddamu South Africa awo. Muve ku baana. Ekintu kino kirisetta ne bw'aba ayasamye, ne bw'aba asirise, ne bw'aba akoze eki akunnamya buli kimu. Kati mwenna olw'okuba mwalya mwegasa abo South Africa, abamu America, aba UK, mwenna mwasamye ekintu kimu wemali kirisetta. Tumbaavu mwaka mulya. Pastor, mwatugamba abaana baweerere abazadde baabwe. Nze okubuulirira okunkoledde omwaka guno ye Abba Makasi. Okubanga yabuuliridde kitaawe, n'abuulirira jjajjaawe, n'abuulirira ankowe, n'abuulirira giri emizingiriti gya NRM gyonna. Ate munnange simanyi lwaki buli awagira NRM musiru. Kuba sinalaba yavaayo kwogera ku Abba Makasi ngali mu ntegeera ng'eyaffe. Bonna zeeze entegeera baduma budumi buli we balabye omusajja mu mugambo ekituufu. Namwe omwana yabatwalidde mwababuulirira banaye mwetereeze. Pastor, ekirala President kye yankoledde. Yabadde mu Kereziya n'agamba Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'Oweekitiibwa ennyo eyawummula. Bw'oba olimu obwongo tegeera. Wabula wakankula entalo ku bwereere. Sijja kwongerayo nga nze bwe mbitegeera. Naye bw'oba olimu obwongo. Owakankula entalo ku tereera. Nedda. Nze nganzi. Nedda. Yagambye atya? Ate ne mmala n'endaba omulogo oyo omutemu nga yagambye sebo Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga ndakuddayo nkala muguni kawulire n'akomaawo n'Oweekitiibwa ennyo Katikkiro eyawummula. Bana n'omwakankula entalo. Yes. Dayo okawulirize okeetegereze. Kale nnyabo Pastor, nze bye bisinze okunkolera omwaka guno. Naye abaana mubuulirire bazadde bammwe mubasomese. Pastor, beera bulungi. Mwaka omujja omulungi. Amina. Abaana mwakankula entalo ku bbanja. Wanji? Omba. Hello? Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo nnyabo. Agala okutuweereza Musonga. Kale nnyabo, nawe bali kubeerako. Amiina. Twebaza Mukama Katonda tutuusizza olwaleero nga tukyali balamu. N'atulaze ebyo byonna bye tubadde tetumanyi. Musonga mbanze nyina ensonga yange emu yokka. Emyaka 2 egiyise emabega. RO yali alina abantu be yakolanga nabo. Ekibuuzo, RO yegatta ne Museveni n'abawamba abantu abo oba RO ye kennyini ye yabawamba? Yakolanga nani? Oba RO ye yabatuma ebintu Museveni bye yali ayagala? Musumba. Zaituni n'Abdala Azizi balagawa? Bakolanga ne RO? Bakolanga ne RO bonna bw'oba ojjukira 2022. Kati emyaka gino tugenda mu 3. Abantu abo balagawa Musumba? RO tunnyonnyole balagawa oba gwali otunnyonnyole? Bagenda n'endayambaze wali ozemu omuwulira ka?
Pozi bagenda kunoonya bukyenti. Abo tebalina ara obalina ndayambaje okuva mu baddanga. Kale Musumba kakati ensonga yange esembayo. Bannayuganda twegendereze abantu betuyita nti bali mu nuupu naye nga ate si bantu baffe si bannaffe. Omuntu asobola okuvaayo n'agamba ng'alina ekifo ky'ayagala abali mu kutembeeta 226. N'agamba nga ayinza okuba nga nakyeyamaani mulamba nga alina ne ofiisi ku disitulikiti oba nga kansala naye nga wa nuupu mumumanyi ng'owa nuupu. Naye najja mu bantu mu community n'abagamba nti bannayuganda kituufu mpagira nuupu era ngimazeemu emyaka 6. Naye ngenda kujja nga independent. Era n'abawa n'ensonga mbuuza nsonga ki? Saagala kubalumya. Nawe yensonga n'abagamba nti saagala kubalumya kitegeeza nti bali mu kuzanyira mu ffeffeffe abantu b'owansi abagala enkyukakyuka. Ajja kugambe nti munnange bw'ogira ku kaadi ya nuupu bagenda kubasiba mu abawagizi bange bagenda kubasiba. So yensonga lwaki nzize independent nene kubalumya mu abantu bange. Bannaye tulina emisota mufa abantu. Ekyo kidde erifa abantu nti tukozesa obwongo bwaffe tuleme kutwala mibiri olw'okuba munnange ekibiina tukyagala. Nanti tukyagaza mibiri. Kuba otwalayo omubiri totuteeyo bwongo. Obwongo ne tubuleka emabega. Psychologically ne batwala obwongo bwaffe twebeerere mu ndowooza ezo z'ensonga zange mukwano pastor era bulungi. Kale nnyo. Hello. Alo Musumba. Wanje sebo. Mukama yebazibwe sebo. Mukama yebazibwe nnyo sebo. Ngampereddwa omukisa okuwuliza nnakungezaako lako budde bunkwata amanya n'eddoboozi Moses wane Bungereza. Nsanyuse kuwuliza sebo. Neebaza nnyo okuweerezaako emirimu gy'okola. Happy belated birthday nagiraba nayo. Thank you. Naye neebaza Mukama olw'omulimu ogwo gw'okola sebo. Amina sebo. Ogw'okukola amaaso. Nze no sina byakwogera lwakuba nadde tenfunye omukisa leero Friday ebiseera ebisinga enkwata actually program zo ndaba repeat just okufuna information nakina kino kubanga following up okulaba nga tugenda maaso nina jjajja wange wano naye Bungereza kwagala nnyo lwakuba connectinga era naye muddira mu buddizi naye nga nze ntuusa kwebaza kwange nakusaba Mukama akuwa obulamu n'okuba nga olungamya tutuuka mu nsi eyeyagalibwa ensi buli omu gye President Kyagulanyi gyayogerako eya buli muntu abatambudde tubeere ntuwulira amaziga nga gatuyitamu n'otunuulira amalwaliro ogamba naye kino lwaki tesobola kikola abantu abamu tebasobola butegeezi naye nze ngezezaako okukola research engeri abantu bano gye bakolamu ebintu naye ebintu byeyogera oba ne President Kyagulanyi byayogera buwulira speech ze nga byo bintu tusobola okukola kubanga Uganda tuli nsingagga okusinga na bano okiraba sebo naye abantu ekyazeemu ekyokubiri kyenja okwogerako ntera nnyo biwulira ebyokwerumangana simanyi oba waliwo ayina eddagala lyekyo kubanga nabadde ndaba sitole za Kisekka kino kiri eno kiri eri naye nabuuzaako nalinako gundi emu gye naliko nembuuza bw'otunuulira ebirimu Kisekka gy'abadde akola teri amusasula naye n'akola ebbanga eryo lyonna wano bw'atuuka ku kintu ekyo ekinyusi naye nga akyali ku mulamwa lwaki muvaayo bw'otyo nze naalibadde kyamagezi nembawo example nze gye nakulira Luweero talo lye lwali era mu famire yaffe mubamu abalwanyi nga 15 abalwana mu lutalo lwaleeta ono nakyemalira naye bakujubizanga nti bwe babeeranga n'obutategeeragana within because bibaamu tebaddanga awo kutunyuza mungu wewe bali bakuba obukumi nabo balinga bamize mibi naye nga olwo baatukaga basically ne boogera nabo mu ndanga bonga fifi nga tonna bagenda kuteeka ki kwanika buzina abaffe nze no nali sayiba abantu bonna abawuliriza nti oli bwola byakoze ensobi kubanga tuli bantu at end of the day ne mwami Kyagulanyi yayogera nange ensobya kubanga tali moto so ebintu ebyo bibeera bwe tuleeruma tujja twala obudde bungi mu kweruma emyaka gye tuyiteko tugenda okuzuuka omukyala ayogedde tutuuse 2025 tugenda tutulya 2026 naye mujja kwekanga nga tuli mu 2030 bali abasajja babala emyaka 5 plus nga bali awo
okiwulira tetulina kusuba chance eno gye tufunye omulembe guno omutebi obanga nguto omutebi ndoza gukola wonna ne mu north ne mu east n'aba buli omu n'abakolege bonna gye bali okiraba tukozese chance eno okuba obumu bino ebyokudda mu ndabi ennyabo tusooke tubiveeko tukole ekyo omulamwa tutunule ku liiso limu nga gwe bawaddewo emyaka gyonna nadde mpuliriza nga wa speech watandika 2019 okuba ku gundi ku mutimbagano guleero osigadde oli focusing eriiso lyo litunuddeawo nga sniper ku target tovaako empewo ne bwekunta kibuyaga najja target tokyaawo liiso paka ofunye shot singa ffenna bwe tuvinga bannaye guno omwaka baagaliza omwaka omupya omulungi kandeke n'abalala bateese akuume mukama amina sebakuume nnyo yesu jjajja mundabire amina seba Wanji? Yeah, teacher. Hello. Terera network yichanga terera. Teacher ulambo gamba. Ulambo lonji nyabo mpozi bwe. Ange ndi bulonje. Nze nsokirako. Kwe kukunga uli chisi asomesa ku kalulu kuba president yatugamba akoma ku ballot. So buli chisi asomesa ku kalulu singa tutuuka mu kalulu. Tukusomesa bannaffe nti nekino ekiseera kinene ekya campaign nakyo tusobola kikozesa okuggyako Museveni senga president bamugaane wantu wonna okugenda ng'ate NRM etambula bulungi bibiina bitambula bulungi mbasaba abaana abo mbagambe nti ffe n'ako akaseera tusobola okukakozesa okuggyako Museveni era ne wali eri senga tutuuka ne tutikinze teri kuddayo waka wamala okumanya nti wano wennondedde omuntu gwe nnonze Kyagulanyi yawangu tugenda bugenzi direct ku place endala we tulondera tutuddayo waka twekuŋŋaanya abaawa neno ne tugenda ku station endala ne tugenda ku station endala wetutunga tuwera buwezi so teri kuddayo waka kasita tugenda mu kalulu byeŋŋamba kalulu kuba waliwo abasomesa nti ate wemumala okutiikinga bwe direct genda ku luguudo tandika okukola ebikozesebwa ku luguudo gala enguudo naye nga tusoose nawulizaliza kize tuggyewaawo ate waliwo n'abagamba tiikinga Kyagulanyi yekka abalala tuwafaako so kati ate tekituyinza kugamba tutiikinga Kyagulanyi yekka agende mu palamenti olwo tumusindika akole ne bannabbanja awo tunaba tusindiseeyo omukulembeze so kati ngamba abasomesa kalulu tubeere nga tusomesa ebintu nga mazima tubisakinzeko dda byetusomesa gye biri abantu bye tubagamba bikola amakulu oba jasi tugamba bugambi Kyagulanyi yekka agende tutekinge Kyagulanyi yekka so kati kyekyo kye ŋŋamba ngenda ku ensonga endala yeyabannaffe baneeno abakuba abakulembeze ettooki senga wemba ngenda kubamu omukulembeze ettooki ngenda kusooka jje kubamu ŋŋanze nti nze kyenjagala okusaba munnange nze nkikola ndi mu nnyumba ya muwalabu sisobola genda kukkirizibwa kwekalakaasa kati nze ngenda ku Twitter ne ntwitinga sobola kusindika email sindika oba nange ntula butuuza awo just ngamba gwe Saaka tolina kyokoze gwe Namuga tolina kyokoze gwe Kawuma tolina kyokoze so kati soka okulemberemu soka wekuba mu ttooki nga gwe nti nze baba gitunuze wange nekyuka bagenda kujjayo kyewange senga balugu ekyuka ya ttooki netunula gye ndi kyekyo kye ŋŋamba nze munnaffe kuba ttooki yakyuse netunula mu Luseke Nation yagenza okusiŋŋanayo nga byajjayo byakusabiriza na activity nga talina gye yali yenyigiddemu so kati nze ate nga buli omu abadde amukwatako amukuba kati n'atunuza ne ttooki mu Shekiti yali abuddewo n'agamba ni mbuno nze ndi wa Nuupu oba ndi wa People Power oba ndi wa Museveni so kati manda batooki olinawo ozitunuza wezitasana obanga ogitunuza mu Sami abadde makomera wagenda otya ne kamera mukamu okomera ebimu byatulaga byebyo bikuba Museveni lwaki ogitunuza mu Sami so okugamba mbu tuzanya mupiira gwa magwaya buneno golaba ogw'okweteba obweteri nga gw'okwata ku baffe bokkazi basi kutegeera sooka weekube mu ttooki bageza activity jali yenyigiddemu n'ataasaba accountability teacher nekyazikiriza accountability president yakugamba tugisabe naye wemba ngisaba nenjijanze ne every day nga ndi kugwe mbasi nkuttira linnya ate mbasi kuba toki kati accountability teetaganga every day obeera ku muntu oyo ovunza muvunze senga bakera ne bamuwa kadi tugakulera okolera hivyo gamye bannange oyo namukubanga naye mutuufu nedda tojja bbireka osambala naye ng'abantu bangi wabayiwanga abaali bamuyinamu essuubi toki nze ekyo kyekyenga njikiririzamu naye si every day ng'oliko oyo ovunza muvunzi kati nze kyekyeŋŋamba ekirala tica abavubuka bane tukole president yateekawo essomero eryo waawo naye abaana olaba bagenda kiro minisi babalekerawo obudde buli eno obw'okumakya mpaka sawa regulo ze bagendayo ekiro nga babalaga nti babajjamu kintu kyakola kyakusabiriza na kyakubba kubakuba ebyo ebintu bibiri kasita ogaana okukola ogenda piikingako ekimu ogende nakyo ezo okubba oba ogambe kansabiriza kuba enjala gyeri enjala yajja kufa osinga opiikingako ekimu kyogenda nakyo bana abavubuka tukole togamba nti nze zimu ndi mu struggle banyonya nina kutuula mu nyumba because of struggle tutambuza buli kimu emirimu gitambula abawasa buli kimu kitambula so byebyo byange tokijje kubemu nga gwe naawe nange njoke gitunuza ewuwo
kale nyawo toyanziza nyawo naye mtututi mukalulu kati kama wafe Yesu Kristo yebaziwe amina nyawo mwenaba kudde munako enkulu nentwala okusaasira kwange eri pulezidenti wange nti kitalo nnyo ddala ekyokuviibwako jjajja waffe omulungi era gwenzikiriza nti buli kimu ye yakikuyigiriza kye tukulabirako era bye tufuba okulaba naffe tukukoppako kaakati ensonga zange zigenda kuba esooka egenda kwogera ku mwami Mayiga. Mwami Mayiga yagambye mbu Ssaabasajja Kabaka yagambye nti abavubuka musookenga kwebuuza ku bantu abakulu mulyoke mukole. Ssaabasajja Kabaka yavaayo bulungi n'agamba nti abavubuka temubongoota, abavubuka temutunda ttaka lyammwe, mubeereeyo mu byalo, tujja bayamba tubayambireyo. Era n'atugamba nti abavubuka temugenda mu nsi z'ebweru kukola buddu, abo babatwala okukola obuddu bwe babafunamu so si bwe. N'atukaatiriza n'agamba nti mubeere ewammwe, tebatwagala bo be batufunamu. Mayiga n'avaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka agambye mulonde abantu ab'omuzinzi simanyi abakkiriza ensonga z'amasonga 5. Ssaabasajja Kabaka yasaba ddi akalulu era yakasabidde ani? N'alyoka agamba mbu abantu abataagala Buganda mugende mu babalonde Kalamojja gye mubamusaba obululu. Ani atayagala Buganda ng'oggyeko ye yawa Ssaabasajja Kabaka obutwa? N'alyako agamba mbu ekiri atabaala kyekirya ne yasigadde waka, kyokka n'akwata Ssuubi ku matama n'empulira omutima nga gwennyise. Konze oba agamba nti Ssuubi gwalidde kuba amusiiza obutwa. Tulina ebintu bingi bye tukola bye tulaba, tosobola kuyisa lugero bwe lutyo eno bw'okwata ku mwana w'omuntu ku matama ng'ate ogaba butwa tomwagala. Twawulidde security alert nga tetumwesigiramu ddala yadde nga yakutta pulezidenti kyokka jjuzi nga ku lunaku olukulu yamugudde mu kifuba. Ddala mufalisaayo wa kika kyoyo. Kati nsembyayo baganda bange Kisekka ne Nafulandani. Ekyamazima nze kyemmanyi nti we mukutte weewo. Ebiseera ebisinga bagamba ennungu ekaliriza ekisa tewunya. Kaakati abo abantu be mwakutteko ekyamazima kye mubuuza kye kituufu. Pulezidenti waffe yagamba mutubuuze. Bw'abanga Kisekka yabuuzizza ekiri mu diaspora tetukyakiraba, naffe tetukyakiraba. Kiki ekigenda mu maaso, musango ki? Wano bwe tutyo bwe twabuuzanga Mayiga, Ssaabasajja Kabaka aliwa, abaana batyobodde entebe ya Kabaka, batyobodde Obuganda. Kati n'oli bwe bababuuzizza bawandiise ekipapula nti Kisekka tumugobye mu gundi mu South Africa. Kisekka yali asituseeko n'agamba nti bannanze gwe mulaba nkiikirira South Africa era chapter waiting ayogera. Si byayogera nti byonna bituufu, naye bw'aba ayogera ebituufu, ayogera ebintu 10, ekinaana kituufu. Ekinaana kituufu. Abali mu diaspora muveeyo mutubuulire mwabaaki. Waliwo n'omukyala agambye mbu bagenza okulaba nga message ezivaayo za kusabiriza. Abantu bangi nnyo be tuwa ssente nga ne Bakisekka tebaliimu, abali mu Situlago. N'olwaleero nange space yange temugiraba naye ndi mu Situlago. Kati ate ye omuntu eyeewaddeyo nasaayo feesi ye anoonyezebwa nnyo n'okusinga nze ayogerera eno. Kitegeeza abaana abo tebakyayinza kukolanga bwe baakolanga luli. So bw'aba ayina kyayagala mumuyambe. Obyo bye bigambo byange ebisembyeyo, mbaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe. Twagaliza omwaka omujja ogw'emirembe n'essanyu. Debate tebanyangu baaba. Hello. Wangi? Amina mukwano naye kendeezaako ku lugindiyo, kendeeza ku sensiyo bambi, kendeezaako. Genda maaso. Ensonga zange ziringa gundi ekyayitamu kendeezaako teweewulira bambi otwasa amatwa. Ensonga zange ziringa bbiri pasi. Ensonga esooka njagala egende ewa mwami Kawumo waye bwe babuuza abantu b'omu diaspora si kyokka nti omulundi ogwasooka baamwogerako, baayogera bwogezi nga babuuza akitegeeza engatto yamufiitinga. Ensonga ey'okubiri
oyo omusirikale ababadde batwala oyo omukulu ne batta omusajja ddala mazima omukulu oyo bwe yatuddeewo we n'atunuulira amawulire nga babika omuntu eyafudde yawulidde atya alina abaana oba ali Museveni ne muwala we bwe baba batunuulidde amawulire ago nga bassa omusajja w'abandi oyo bakiwulidde batya kubanga bagamba omusajja yabuze yagenze ne muntu yagenze kutta balala weeto we badde nteesa olwaleero kale nnyaba naawe nkukutte halo nga toconnectinga mukwano oli ludda weeyo watali network toconnectinga omulala tusigazaayo kati asembayo gwotusabira tugende mu kirala ngoganya connectinga nawe halo amina nyawo jebaleko sebo kale nyabo nawe jebaleko nyawo osibyo cyane sebo gende nyawo jebaleko sebo halo kakati nze kendezaako ku kendezaako enyawo kendezaako ku wotuwulirira osobola okwogera obulungi kakati ekibuuzo kyange kigamba nze kosebo genda maaso tukuwulira nyawo kakati recently Museveni yatongoza bamalaya Museveni atongoza bamalaya naye sinnawulirako muntu yenna kabeere musumba ayogera ku Museveni yayogera ekyo naye nga tujjukira mukama waffe okuzikiriza Sodomu ne Gomora yava ku ezo ensonga nzaabuuza abasajja ba Katonda ekintu ekyo tebannakiraba oba tebabitegeera tebamanyi implication ya kintu ekyo ku Uganda kubanga kino ekintu bannange tuleme kitwala nti kitono nedda kubanga mukama waffe okuvaayo azikiriza Sodomu ne Gomora naye atejjukira Museveni atongoza kati nze agamba bakazimba kagalu simanyi kazimba mugalu simanyi baserwadda kuba nze ndi mukazi mulokole kati sikyalina kitaffe mu Katonda kitange mu Katonda ye musumba wire ontegeera kaakati nze agamba abasajja abo ebintu ebyo tebabiraba Christmas teri n'omu yakyogeddeko naye ate nga kyaliwo before tebabiraba ebintu ebyo njagala kubuuza ekibuuzo ekyo njagala ndabe oba wali wakiddamu manya bajja kubiwulira ebintu ebyo bajja basaliramu akantu ako bakabagambe tebabiraba oba tebabitegeera toyanziza mnyabo yeye kyekibadde ekibuuzo kyange kati kusaba yakusaba ennyabo okay taata omulungi nkwebaza olw'akaseera k'otuwadde tukubaza olw'omuweereza wo mukama taata gwe watuwa nze nkusaamu ekitiibwa Katonda ataggwa kuba oli Katonda omuyinza w'ebintu byonna mukama tuzze ku lwa Uganda byonna bituwulidde mukama taata biteeso by'abantu ebali ku mitima naye gwe Katonda ayinza ebintu byonna mukama taata oyina ansa oyina
ekyokuddamu eri abantu abo bonna Mukama Taata bateesezza era Katonda atagwawo Taata nze nsaba obulamu eri president waffe Mr. Kyagulanyi Ssentamu wamu ne family ye Mukama teri nkwe zonna ez'omugerengetanya oba mayiga yakoze ekibi byonna tubisaza mu linnya erya Yesu Kristo kuba yogera n'ogamba otya nti ebyo Mukama teri buyinza n'amalogo tugaseetula tugajjawo obutwa tubuzikiriza era kabaka Taata nga tugenda mu kigambo ky'olunaku olwaleero tujangu ogulewo emitima gyaffe Mukama Taata tuwulire ekyo kyoteeseteese eri omutima gw'omuweereza wo Mukama Taata era kabaka Taata muganye okwogera buli kyonna ky'otadde ku mutima gwe mu Kristo Yesu mutusabidde ffenna ekimene tugamba nti amiina tweyanziza nnyo Mukama omukisa bwe tumala okusaba ng'enkola ya wano bwebeera bambi tetuddamu kukwata simu yonna amasimu gaggaddwawo njagala okubebaza mwena abateeseza ebiteeso bingi nnyo tugenda tubiddamu mpola mu programu eziddako ensonga ya diaspora eyiseemu nnyo leero diaspora eyo erina ebintu nzize njetegereza ekyamazima abakulembeze baffe mu diaspora mwetereeze mwayingiramu nabe ago go ge mazima alabikira ddala waliwo abakulembeze mwagenda ne mubeera nga musiizinze fire temukyali mu struggle nga tewakyaliwo activities ate ng'obulumi bungi eka naye nga waliwo diaspora yasitukira ne bayamaanyi netambula negira kati ne mutuka ne musiizinga fire nga abakulembeze temukyali active ne wabaawo abantu abasituka era in fact nze omwaka gwange guno bamaama be basinze okunze be baneetikidde omwaka guno naddala mu kyokununula Ssaabasajja Kabaka bwe yali Namibia n'ebirala byonna ebyabalero demonstrations ezibadde waawo zibadde z'abamaama abakwata ne bataata abamu abatonotono naye era nga bw'obanga obalaba ku bya Kabaka bamaama be basinga okuyiwa ku kkubo babeerako bataata nga 5 6 ne bamaama 16 ne bamaama 3 so ne balwana nnyo naye nga tebiri mu structures z'abakulembeze ab'enkyukakyuka naye bwe bategekanga nga waliwo abakulembeze nabo abategekayo naye nga bategekayo mu byakwekwasa nabagamba bwe balinga bagamba nti ekiwamba abantu kisuse nti tugende twekalakaase ku nsonga y'ekiwamba abantu oba ekita abantu nga n'abakulembeze bategekayo ka demonstration akafaanana naye akaabasibe nga bakatwala ku IMF bwe tugamba twekalakaase ku kya corruption ate nga bagenda ku White House ate abaligenze ku IMF oba ku World Bank ekyavamu ne bagamba kati katulindeko tetuddamu kutegekayo tulabe bano abaali bategeka bwe balekerawo okutegeka balida tebategekayo naaka kati waliyo gye bazzeemu otegeka ne balida nawulidde batandise okukuta bagenda tegeka naye nga bategeka ate kwanukula bali nakulemesa bali kye bakola tuludde nga tubagoberera kigere ku kigere era akabondo k'abaliiders akamu ke kakyakwatagana n'omuvuka gwe bayita Serunjoji n'omukazi gwe bajja ku Niko be bakuba Niko be baamalamu diaspora amaanyi kuba omusimbi si be baagulya bokka n'abaliko abalala abaasigala mu nzikiza baagulya ago ge mazima abakulembeze ne bakwata struggle ne bagireka mu convention bwe batukotegeka convention waliwo bamaama abaali ab'amaanyi awo waliwo maama Dorothy Stewart waliwo maama bamuyita maama Teddy Nalubwama Fiona group eyo bali bamaanyi nga batekwekalakaasa bunaku nga kuba kujjudde ku kyawo mu biseera bya lumbuyawo byagenda bikyuka kasita baava ku surface bwe bati abaana ne bakwata ekirala ekizibu ekyatuulira diaspora lwaki omukulu wa Nuupu ate abeera mukulu simanyi wa Buganda bikoze bitya ne bepositioninga nga abakulu mu structure z'amayiga ate be bakulu mu structure za Nuupu be bakulu mu structure za Yuna bibero mungo musanga eno yemuwanika eno ichiamani ono yawuli wankubaza mboko simanyi Buganda twekembe simanyi Kabaka Foundation simanyi biki ero baraba be byabwe bitambula olukungana lwa Buganda olusose mu diaspora bali mu kino bwe bakimala amaanyi bali mu kuzimba kyabwe aguge mazima wamagwe kiseka tujja kubagana ebyaffe byaba naye ku kino awo okute naawe kwata wo wulire nze nakwata wo ku mukanika awo muganda wange yenke nkujensenge jakati kulakuba nti nakalube ekyenyi nawe kalube ekyenyi onywere nabuuza lwaki ebipande bwe tugamba nti free political prisoners lwaki mugitwala ku IMF yennyini yabagamba muze mu kifo kikyamu fe tuli financial institution tetusobola kukola ku kyakutaba sibe wammwe mugende mu kifo bwekitire bwekiti ninga bakikola bakimanyi genda obuuze kawo mubanga teyakikola
genda obuze ka omubeke ekintu obeke ekintu kyenjogedde ennimba bwe tugamba nti bannaye nti parliament eridde enguzi nnyingi nnyo nti esente bazoono naye ate byabitwala walala abitwala ku White House ate byali tutte ku IMF oba ku World Bank njagala ogendeyo obuuze bwe mbanga binjogedde bya bulimba so comrade Kiseka be strong mukama akuwomukisa ebyala tujja biddamu mpola tujja biddamu mpola katugende mu kigambo bamaze okusabira ekigambo olwaliro ngenda kwogera ku ofisi ya Yesu bwe yali operatinga okusooka tetugenda kwogera ku Yesu mutabani wa Yusufu omubazzi waliwo ekintu ekisukka olaba nga bwe togera ku His Excellency Kyagulanyi takyali Kyagulanyi mutabani wa George William Sentamu kyovula basenga omumanyira n'ogezaako okumumanyira bw'olinnya ku kadaala okuyimba ng'ekivulu kyonna kifuluma kigenda abantu bonna nga bagenda kubanga waliwo ekiri mu ye ekyafuuka ekirala ye yafuuka ekintu ekirala bw'osigala ng'omulabanga Kyagulanyi mutabani wa Kamwokya obeera oluuzinze point waliwo MP omwe Kenya olwaleero alidinze okwekalakasa gulo leero alidinze okwekalakasa naye okusinga kala ya red ye ya dominatinze era nga people power our power Kyagulanyi Sentamu nga amaloboozi gawulira gayitamu kati Kyagulanyi bw'osigala ng'omanyi Kyagulanyi mutabani wa Kamwokya you are losing is a point is a big point togituuseeko takyali oyo kati njagala njogere ku Yesu oli mu office eyamuleeta eri mu Isaya 61 nti omwoyo wa Mukama ali kunze kino twakirabyeko njagala obebaza abaana mmwe kati muli ba mulembe guno Bible and politics eyina weetuuse neenoga mu struggle kakati nze mba tuna butunulizi n'ensirikala baya akantu kano anti-technology si yono Yesu gwe mwatubulira bwali bwe buti Yesu najja technology yatuyambako okutuzidiza ebigambo bye mu Luganda bibino kubanga yafuna amafuta okuwulira abaava ebigambo eby'omu omwoyo gwa Mukama guli kunze kubanga yafuna amafuta okuwulira abaava ebigambo eby'omu antumye kulagira abanyage bateebwe n'okuzibula abazibe b'amaaso okuwa eddembe abanyigirizibwa era n'okulangirira omwaka gwa Mukama gw'okulokoleramu abantu eyo ye vize yamuleeta eyo olusanyu naye wakati mu kujaguza tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abali mu makomera nga baasibwa awatali musango sabye nti tubase mu ssaala zaffe tubasabire Omukama ayongere okubagumya abongere essuubi ate Omukama akwate ne ku mitima gy'abo ababa basiba agigonze basobole okubata beyongere ku famire zaabwe baagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeere ebintu bwabire Yesu yabalumba mu makuŋŋaaniro gaabwe n'atwalayo information eyo Kyagulanyi yabalumbye mu nkuŋŋaana zaabwe nga baganya obyogerako n'abyogererayo tuli mu office nabagamba office ya Yesu ebbanga ddene ngeri nga terina muntu aoperatingiramu Kyagulanyi bwe yajja n'aggulawo office ya Yesu n'etandika okuoperatinga ebyo ebigambo Yesu bye yayogera biri mu kitabo kya Luka essuula ey'okuna kati olwaliro njagala kwogera ku Yesu eyazaalibwa Yesu office so oli omwana mutabani wa gundi gwe bamanyi kulira waliwo omuntu bw'ayinza okubuuza nti naye gundi oyo yaani waliwo abatera okukimbuuza naye obire kati gwe mu Uganda empya tugenda kuwaki ogenda kubeera minisita ogenda kubeera mu poliisi ogenda kubeera mu kanisa otubuulire ekigambo abalaba ngamba pasita wamata ogenda mu ebyo eby'ekigambo gwe beera IGP abalaba ngamba nedda pasita ebyo eby'ebyobufuzi biveemu tesikulaba nga weesimbyewo gwe beera ddala kitafu mu Katonda kati ng'omuntu abuuza naye kati bwakubuuza nti abatabuuza wire mutabani wa Katongole waliwo ekirala ky'abaalabye nga ekiri mu His Excellency Kyagulanyi kati kitulaba ekiri mu Kyagulanyi abamu kye batanalaba kyengenda okuyogerako olunaku lwatuuka kansooke nkibalage wano mu Yokaana essuula 1 olunyiriro lw'19 nga bakibuuza Yokaana okuva ku lunyiriro lw'19 Yokaana chapter 1 verse 19 simanyi oba naagipima bulungi enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana isa mu kifo ky'ekisa kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Yesu Kristo tewali yali alabye ku Katonda wonna wonna omwana eyazaalibwa omu yekka aba mu kifuba kya kitaffe oyo yamutegeeza kuno kwe kutegeeza kwa Yokaana Abayudaaya abaava e Yerusaalemi bwe baamutumira bakabona n'Abaleevi okumubuuza nti gwani n'ayatula
n'ateegaana n'ayatula nti sinze Kristo. Ne bamubuuza nti kale lw'oli ani? Oli Eriya? N'agamba nti sinze ye. Gwe nnabbi oli? N'addamu nti nedda. Awo ne bamugamba nti lw'oli ani? Tubaddemu abatutumye, weeyita ani? Bava Yerusalemu ne bajja babuuza gwe gwani? N'abagamba sinze Kristo. Kristo linnya lya operation. Buli lwowira olunaku lumu Yesu yabuuza abayigirizwa be nti nzaani? Bwe mubeereyo bampita batya? Buli omu n'ayogera nti gwe Eriya gwani, n'ababuuza mwe mumpitaani. Peetero n'agamba gwe Kristo wa Katonda, n'agamba temubabuulira. Temukyogera wantu wonna. Kubanga ekyo kiba bikkuliddwa mu bikkulirwa gwe Peetero. Omubiri n'omusaayi tegusobola kibikkula. Naye bwe kiba kikubikkuliddwa nti nze Kristo, toyogera nti nze, temukyogera ne mukibuulira abantu. Kristo lyali linnya lya operation. Lyali linnya lya office. Nti Kyagulanyi Ssentamu buli lw'oyogera ku president Kyagulanyi Ssentamu, ekyo kitegeeza Kristo w'omulembe guno. Operational name Kristo. Babuuza Yokaana wano we tusomye gwani? Balina ebintu bibalaba mu Yokaana. Tebabuuza mutabani wa Elizabeth, tebabuuza mutabani wa Zakariya, babuuza ekinene ekiri mu ye. Era owulira bamubuuza gwani? N'abagamba si yenze Kristo. Kati ku byokola bw'oba si gwe Kristo, lwaki obatiza? Waliwo obubonero bwe baali batandise okulaba mu ono Yokaana bwe baali balinda edda. Ensi yabeera n'ennyonta ey'okununulwa. Bwe balaba Yokaana ng'alina ebintu eby'enjawulo, batandika okwoza nti oba y'ono, nga bwe twalowooza ku beesi gye nti oba y'ono agenda otununula. Naye nga si ye yali Kristo. Era embuuza gye baamubuuza yamanya nti tebamubuuza linnya. Bamubuuza office, operation zaalimu. Operation gy'olimu yeenegguka oba? N'agamba nedda siyenze. Wali ali emabega wange agenda okuggusa kino. Siyinza kusiba buguwa bwangattoze. Naye gundi bwangattoze. Mbadde nnonyaamu kino ekyomubuuza nti gwe ani? Okulaga nti tebabuuza linnya. Babuuza office, babuuza mandate, babuuza operation. Kati ngenze ku Yesu kubanga kizibu okwogera ku Yesu n'otayogera ku Yokaana. Kuba ne Katonda bwe yali aleeta Yesu yasooka kuteekateeka Yokaana, ye n'akulembera ono n'ajja. Tusoose mu Yokaana nga bamubuuza gwani. Kati tugenda ku oyo gwe babuuza Yesu yaani? Kansooke wano mu Luka 2. Katuddeyo wali mu Luka 2 obudde bugenze. Luka essula 2. Essula ey'okubiri. Awo lwatuuka mu nnaku ezo etteeka ne liva eri Kayisaali Agusito ab'ensi zonna okuwandiikibwa. Okwo kwe kuwandiikibwa okwasooka okubaawo Kuleniyo bwe yali nga yafuga obusuuli. Bonna ne bagenda okwewandiika buli muntu mu kibuga kyabo. Ne Yusufu n'ava e Nazaaleesi mu kibuga eky'e Ggaliraaya n'alinnya e Buyudaaya okugenda mu kibuga kya Dawudi ekiyitibwa Besirekemu, kubanga yali wa mu nnyumba era wa mu kika kya Dawudi. Yeewandiike ne Maliyamu gwe yali ayogereza ng'ali lubuto. Awo olwatuuka baali bali eyo ennaku ze ez'okuzaala ne zituuka. N'azaala omwana w'omubereberye n'amubikka mu ngoye ez'obwana obuwere n'amuzazika mu kisibo, kubanga tebaalaba bbanga mu kisulo ky'abagenyi. Waaliwo abasumba mu nsi eyo abaatuulanga ku ttale nga bakuuma ekisibo kyabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we baali, n'ekitiibwa kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasamasa, ne batya nnyo. Kakati ono omwana si wa bulijjo. Ono omwana gutogera ko si wa bulijjo. Naye kansooke ku basumba. Owulidde abasumba abaakuumanga ekisibo emisana n'ekiro mu mpalo? Kansooke ku basumba bo tubajjewo. Owulidde abasumba ab'ensonga n'ekiro basigala bakuuma ekisibo kyabwe mu mpalo. Bwe wabaawo eyeebaseemuko ng'omuntu, Kazimba Mugalu bw'aba yeebase ow'erubaga abeere ng'alaba. Ow'erubaga bw'aba ng'akoyekoyeemu ng'owo munda alaba. Baakuumanga ekisibo mu mpalo. Ekiro emisegete girya. Nabadde nnyina wendi nga nnyina byenkola n'enfuna information ya John Bosco Kibalama nga yali asabira wa Kakande. Yagula n'obutebe obuwera 1000 mu kanisa ewa Kakande. John Bosco Kibalama yali mu Kristayo we wa Kakande. Yagula n'obutebe 1000 abantu bafune kubatuula 1000 ku sente ze. Naye Kakande tayisangako kigambo Mukama nti bannange John Bosco Kibalama aliwa.
omusege gwajja ne gumutwala omusumba tamanyi nga yakwata mu nsawo ye n'agula obutebe 10 mu kanisa. Abasumba Bayibuli egambye balinga bakuuma ekisibo mu mpalo. Omusumba alina ekisibo teyeeba katamala geebaka ng'endiga takakasiza nti ziri safe. Kati omwana wuuna azaalibwa bamalayika bali bize eggulu lyebere, bamalayika bali ku nsi. Kati ono omwana si wa bulijjo, ono si wa bulijjo. Kati oyo gwe njagala okuyogerako atali mu kumulabanga muntu naye okumulaba mu operational gundize. Malayika n'abagamba nti temutya kubanga laba mbaleetera ebigambo ebirungi ebyessanyu eringi eririba eri abantu bonna. Kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi. Bazadde mwana naye agenda kubeera essanyu eririba eringi eri abantu bonna. Kati ono si muntu asusewo okukubeera omuntu. Tukijja eri nga babuuza gwani sinze Kristo. Kati babagamba kati bulijjo mulina gwe mulinda yono agenda kubeera essanyu eringi eri buli muntu eri abantu bonna. Ulira olwaleero tubadde tuziika jjajja naye ng'olowooza waliwo mbaga. Kulikyo kubadde kuziika libadde essanyu kubanga essanyu eryazaalibwa mu Uganda liri awo libaddewo nga buli kyayogera kyonna n'ekyennaku owuliramu enseko kubanga alina ofiisi gy'awo operatingiramu. Yesu yaleeta ssanyu eri abo abatalina ssanyu. Saagala kwogera ku Yesu ow'eddiini, njagala okwogera ku Yesu omununuzi ne kulumbe nga muyinza okwerabira nti muli mulumbe kasita abanga waali. Chifu muzzukulu bw'aba waali tewaba kukaaba. Buli lumbe bw'abeerako omusezi ayinza n'okusitula ekkeesi n'agitwala nga temumanyi nti omusezi atutte ekkeesi. Okumenya obumenya nti ajja kuziika ewa gundi n'omulirwano gugamba senga nange wakati nfiiriddwa wano omuntu ono najja n'aziika. Ojja kusaba okufiirwa agana okujja oziika ewuwo tokuba ku simu yange. Njogera ku ofiisi kati. Ofiisi ya Yesu yagitulekera nga akyogedde n'agamba mujja kukola bye nakola n'ebisinga bye nakola. Omuntu oyo mu Uganda abadde yabulawo. Nti omufaaza alinnya ku kituuti naye emiranga omufaaza nga yasiriikiriramu abantu bakaabe. Banaye tusome essomo lino okufuwa bwe kubanga kuze omufaaza n'asirikamu abantu basooke bakube emiranga. Kubanga ennyiike n'obuyirike bikutte emitima gy'abantu. Ndeeterayo olumbe Kyagulanyi lwe yakwata akazindaalo emiranga n'owulira emiranga mu background gwe mbuulire wani. Nange nkwetera akatambi ng'omusumba abuulira ng'engeri emiranga gikwazza nga tetuwulira musumba byayogera. Kubanga abantu bawulira byayogera tebikwata obulumi bungi nnyo ne byoyogera tebabiwulira. Ono omwana agenda kubeera ssanyu eri abantu bonna. Nkiddamu sikompe yalinga Kyagulanyi ku Yesu kubeera si ye Yesu. Naye ofiisi yafuna omuntu agituulamu ng'eya Iddibu yafunye agituulamu. Ate eri ebadde ne acting naye ya Uganda teyalina acting ebbanga lyonna. Yesu wajja yasangawo abantu bano wammanga, yasangawo abafalisaayo abali ab'obuyinza ebiseera ebyo, yasangawo ab'amateeka aba palamenti abo abateeka amateeka yabasangawo, yasangawo bakabona n'abasangawo. Yesu n'abeera enkyukakyuka. Bano baali babizze eno, Yesu natandika okubipanga nga abizze eno, era abo be baamuzoganya paka n'olwaleero ewaffe be batuzoganya. Abaali nga mu bwakabaka ebiseera ebyo nga balaba abatutteko obwakabaka, abantu bayimiririra ddala ku media ne badiscussing bwe bati. Omanyi Kyagulanyi oyo yeepanka nnyo, yeepima mu kabaka kati awulira era ye kabaka wa Buganda. Kyagulanyi oyo alina amalala awulira ddala ng'obwakabaka abututte. Oyo omwana tasaaga awulira asinga kabaka amaanyi. Ebyo baali kompe yalinga ku Yesu. Kerode yali amanyi obwakabaka bwe bugenze. Bamayiga bawulira okusukwa kw'ono omwana tebakyali bakatikkiro. Ku luno ekituyambyeko nti kabaka waffe ye ekigenda mu maaso akimanyi. Nakugambye waliwo kodi ezifuluma ku kavule nga bw'oziwulira zifubutuka Mmengo nga bw'ogoba grid reference baziyita batya ezo.
ezo mu geography ezo bazita batya ezo nga bwe ziva kukavula zisala busazi paka wakabaka nga bwozikobeera bwoti grid difference ogenda okwata campus okubala simanyi babi ebyo bintu simanyi batwabikola tutya ngolaba biva wali wasaba sajja kabaka naye era wali wabali mu bakabaka nga bo bagamba ono omwana okusituka kwe tetusigaza bwa kabaka kumulegera kusinga kabaka mani nga babyoge ku mulembe gwa Yesu byaliwo abafarisayo nga bawulira obuyinza bugenda bayanjudde ne bagamba wabaddewo wano kabuye kyofato gabyenga ali wati asire yabadde nga nawolovu erinze enswera kinawolovu utambulira nga kinawolovu ne bagamba Kyagulanyi owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu naye wali nasirika bwati naye kwanga kabuye ngali nga asibabbi asikuka mbwati alinga ngamba kabuye abadde ki kabuye nasirika abantu ne bakubengayo egundi engalo omufirisuuti na gundi omufarisayo n'agaana Yesu yali straight eri bakabona Yesu yali straight eri bannabyabufuzi Yesu yali straight ne cultural institutions office yebbanga lyonna e Uganda ebadde nzigale tewabaddewo ezo zezibadde stronghold za Museveni nga tewali wazi kuba okutuusa kopi emu Kyagulanyi lwe yagivugwako oba Mukama yagimuleetera mu kirooto oba yagironda avaawa oba yawulira kigambo n'agironda naggulawo office bannabyabufuzi bamukaaba kendo osome bulungi Yesu kansoke ngendeko wano mu Lukesula nnya osooka owulire gwe kyabagwako Yesu eyokuna awo Yesu yajjula omwoyo amafuta okubuulira abaava ebigambo ebirungi ettutumu lye ne ligenda nga liwona mu nsi zonna eziriraanyeewo n'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe bonna nga bamutendereza n'ajja e Yerusaalemi gye yakulira ku lunaku olwa Ssabbiiti n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'ayimirira okusoma ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu awaawandiikibwa nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaava ebigambo ebirungi antumye okutendera abanyaga okuteebwa n'okuzibula abazibe b'amaaso okubata ababetentebwa okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa n'abikkako ekitabo n'akiriza omuweereza n'atuula abantu bonna abaali mu